Omwana ono aweza emyaka 12 yali asoma mu kibiina kya 5 e Mukono. Wabula bwe yatwalibwa okubeera ewa ssengaawe, bawa ssengaawe n'amusobyako era n'amusiga obulwadde bwa siriimu. Omwana agamba yali amaze okunaaba nga yeegalamiriza mu kisenge agenda okuwulira nga bawa ssengaawe amuvumbagira. Nali maze okunaaba nga ndi mu nnyumba neebase ne ssenga nga yeebase, kati omusajja bwe yankwata nga amaze okunaaba kati najja bulungi bw'ati yajjamu empale nga yali mu kapale kampi, kati nanjijjamu empale n'agiteekawa wansi w'entebe n'afungula bulungi bw'ati. Ssevume Peter omutuuze w'entaawo mu kibuga Mukono gwe balumiriza okukkakkana ku mwana n'amusobyako, kyokka oluvannyuma lw'okumanya nti akoze ekivve yasalawo okuguma Zambiro. Nze saakimanyaako nti bawasenga bamukozesezza, balamu bange be baŋŋamba nti omwana mukozese, bamukozesa. Omwana agamba nti yategeezaako ku ssengaawe Prescovia n'abasirye ekimutuuseeko, kyokka n'amugaana okubuulirako omuntu yenna. Nnyina w'omuwala agamba nti baali bagenze kuziika, bagenda okulaba ng'omwana waabwe avaamu ekivundu, kwe kumuddusa mu ddwaliro e Naggalama ne bakabatema nga bwe yasobezebwako ate ne bamusiiga ne Mukenenya. Abasawo bangamba nti omwana muliisaayo mutwala, naye omwana n'abaana yonooneka bayinza n'omuvulamu. Ffe tugenda okumanya ensonga ezo nga kirireeti, kati era agenda okutwalibwa mu ddwaliro keberebwa nga kyazuulibwa ng'omwana omusajja yamusiiga n'akawuka. Mu kiseera kino poliisi yabakanya edda n'eddimu ery'okunoonya Ssevume Peter agiyambeko mu kubuuliriza kweriko ku nsonga eno. Mary Nakajunyanzi, Ronald Kalumba, WBS TV e Mukono.